mulembe Nabi sallallahu alaihi wasallam waliwo embaga anseri nti ye abakyala basanyukanga anseri nti ye basanyukanga batya nettaali lyabwe eri mu bakyala abakyala bali mu bakyala n'abasajja bali mu baki abasajja abasajja basanyukanga batya omulembe gwa Nabbi baleetanga abahabasha abantu abaavanga mu Habasha Ethiopia ne bajja ne basanyusa abantu mu kusanyusa abantu batya bajjangayo amafumu gaabwe onfuna bulungi ng'okulaga omuvubuka nti muvubuka w'amaanyi n'ebibayambako okuba nti beeteekerateekera okugenda mu ntalo onfuna bulungi bajjangayo ne bakwatagana ebigwo nswara basindananga bali mu mukolo ki nga gwambaga sheekh mu bintu ebifaanaganako weebiti mu gwambaga beesanyusa n'amafumu ate kati seeka nsaba Allah akusobozesa otambuleko mu mawanga ag'enjawulo naye ojja kusanga abantu nga ku mbaga lunaku lwa mbaga ne bajjayo mundu oli najja omugole n'akwata magazini n'agikuba namba mu bbanga magazini ne bakuba engalo nga omwana ategeera ekyuma omwana omulabye muvubuka omulabye atambuze mundu okyegeera nga bajja emundu ne batandika okuba nomanya ndi kati mbaga teriyo muntu ku nsi kuno atayagala kusanyuka ffenna twagala okusanyuka twalyagadde omukolo okubaako endongo twalyagadde okulaba bino ebyettaali byebakuba abantu nti kuba bisanyusa n'eddiini yaffe tebikkiriza era kyekibitulesa olw'obujulizi obutakola ki obutaliwo qaida fiqhiya egamba nti ma kana ala ghairi alqiyas ma kana ala ghairi madha alqiyas fa alayhi ghayruhu la yuqas nti ojja kutunulira obujulizi obuli ku mataali nti obajja hadithi ya Aisha okitegeera hadithi ya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ku lunaku lwa Idi ne ku lw'embaga hadithi ezo zajja naye nga yukhalifu nnasu zawukana erijeno afuna bulungi yekwatagana ku kubeera nti almaazif ebivuga tebikkirizibwa hadithi eri amu ne wajja hadisi ne zijja nga zijjamu ebimu okitegeera eyayidi okitegeera nga zijjamu ebivuga ebikkiriziddwa nga zijjamu kati ku hadisi zino mu qaida alfiqhiya bamanyi qaida alfiqhiya tetukkirizibwa ate kukasaako birala tokkirizibwa ate kwokerako kubanga asulu ya bino yajjanga eyawukana ku hadisi eziri amu kati tukwokerako birala bwebindu ekyokubiri nti hadisi bwejja nti eyina kyejjeeyo mu bintu ebiri amu nejja n'ekijjayo nti hasa kino kyalibadde bwe kiti tuyina kukitunuuliranga kyo nga hadisi eno bwebadde ekyogerako ekyokulabirako nti hadisi yegye neyogera ddufu ku ssaawa ya leero osanga abamataali nga bayina ddufuufu onfuna bulungi bayina amataali mayitirivu nga 15 eno mudundu enekoze etya nga tugeraageranya olwo byonna byonna tukola kiyasi ne baleeta n'emirere abamu ne baleeta n'ensaasi ebeerawo nsaasi yakunyeenya nsaasi okusobola okukolera ddala eddoboozi asulan sheekh wallahi fallahu shahid n'abatuwuliriza bakimanyi bulungi abaana b'amataali omusanga azina nga tamanyi bayimbi ekivuga ekigaanibwa mu ndongo nga wagudde ku kyettaali tekimanyi kiri kya ndongo kubanga bakola ettaali nelikola eddoboozi nelijjamu ne bateekamu akasaasi onfuna bulungi shekhe saba Allah tusaasire kati tetwagala nnyo shekhe kuzanyira mu ddiini ng'olwaleero tulina n'ekizibu eky'abawalimu bangi nga kaannahum yuriduna yufarrija nnaasi nga balinga abaagala okufarraja abaki abantu nga balooza nti abantu balina enyiike kakati abantu bali mu kaguli bajje ku buli kati shekhe najja shekhe fulan nti abasanyuse. That is cheap popularity. You can't accept that. No. We can't even.
eyo kipopulate tetujja kugibeerako wallahi newakubadde ng'ekintu tukyagala nga tekiriiko bujulizi oba nga kikontana n'obujulizi tujja kukyogera eyalinga out era abantu bakimanye tukakasa waliyo omuntu omwoyo ababiri abasatu abajja otegeera nti kino ekituufu kiri nti amataali g'e Uganda nedda